Bulinga lumu mwezi gwa Desemba, ensi yonna ekuza olunaku lw'ekirwadde kya mukenenya ekikyeriisa enkuli mu nsi yonna. Olunaku luno lwateekebwawo okujjukira emyoyo gy'abo abaafa olw'ekirwadde kino, wamu n'okubunyisa enjiri ekwata ku kawuka akaleeta siriimu, mpozzi n'okugumya abo abalina akawuka kano. Olwaleero bbo abakyala abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Women's Organization Network for Human Rights Advocacy, WONETHA, bakuŋŋaanidde ku ofiisi zaabwe ku luguudo lw'e Salaama e Makindye okujjukira emyoyo gya bannaabwe ababa bava ku maaso olw'akawuka akaleeta mukenenya. And observe a moment of silence for all those who have lived. Omu ku bawangala n'akawuka ka mukenenya, Jonah Tumushabe, ategeezezza nti bannayuganda bangi bwe bawulira nti omuntu alina akawuka akaleeta mukenenya balowooza nti aba yakajja mu kutunda akaboozi k'ekikulu, ekintu ekikyamu. Kyali kiwala kito myaka nga 18 awo. Akawuka ako nakafuna ku bagaga b'oku byalo bemumanyi abalimbalimba abawala abato oba abawala abasoma. Waite emyaka mitono nengenda mu bufumbo nentuuka okuvaamu nga tekananuma naye kagenda okunuma era nga nvudde mu bufumbo nga nobye. Natukunda Diana nga mwogezi w'ekibiina kya WONETHA ategeezezza nti abantu abalina akawuka ka siriimu bakyasosolebwa mu bifo eby'enjawulo, ekintu ekikosa ennyo obulamu bwabwe ekibaviirako okwekyawa. Lw'ososola omuntu alina akawuka ka mukenenya oba omuleetera kwekyawa, tetukimanyi ekivaamu mu kwekyawa nti omuntu aba ajja kusiiga, tasobola kulabula ng'ozze, takyamira ddagala kweganga yawulira ye yakoowa. Wabula bano era bategeezezza bannayuganda nti singa omuntu akizuula nti afunye akawuka akaleeta mukenenya mu ssaawa ezitasukka 72 n'addukirawo mu ddwaliro aba asobola okuyambibwa ne kaziyizibwa. Osobola okuyambibwa singa oddukira mu basawo eddagala we liri eriziza akawuka okukwata singa obadde okafunye mu budde bw'essaawa zibeera 72 ennaku 3 nga tezinakola ki tezinayita. Wadde ng'ebyo biri bityo, akawuka kano tekafuniranga ddagala likawonyeza ddala wadde nga waliwo erikakkakkanya.